Ndi bulungi nnyo era nsanyusa obbala. Ekiri wano abantu bange abanjagala ennyo beekozeemu omulimo ne bakola activations okwongera okukunga oba okuyita abantu ekkololo ng'ennaku z'omwezi 12. Gye emikolo gye tulimu tutambudde ne tubuuza ku bantu ne tusimba omuti ne tujja wano ate era abavubuka ne batulagamu ku bitonde ne basamba omupiira wakati wa ttiimu ewa Kiso ewagira EDDY KENZO ne ttiimu EDDY KENZO yonna okutwaliza awamu beekozeemu omulimu era bali mu kusamba omupiira ogw'omukwano. So ndabyeko ati ndi mu kugenda ate kukolasaganya engagements endala bo bakontinuwenge n'omupiira ogwo naye nga nze nga syenyuza okwogera ndi musanyufu nnyo lwa nsonga nti abantu omukwano zibagunda ze nkyali mulamu. Bannange bangi abayimbi oba n'abakoze ebintu eby'enjawulo mu ggwanga ntera okutuulako nabo naye nga si basanyufu nga bagamba tebasiimiddwa kimala. Naye nze ndi musanyufu nti abantu bandaze omukwano yonna gye tutambudde district 14. Districts 14 buli wamu nga wajjula bantu bakola ebintu eby'enjawulo ng'era boolaba bino buli we tutuuse naye ebwera mu zibooda kati nze omukwano ngulabyeko era ndi musanyufu sitoma. I'm very happy. This is so beautiful. It's a good feeling okulaba ku bantu abakwagala ne bakulaga nti kyokola tukisiima naawe kikwongeramu amaanyi ogamba omanyi kanyongera okukola naddala ebyo abantu bye basobola okwenyumirizaamu kanyongera okukola ebintu ebitatwala nzekka mu maaso ne ffenna wamu abavubuka eggwanga kubanga kiba kitegeeza nti otegedde nti kati n'oli mumuli ogutumulisa si gwe wekka ne famire yo wabula buli muntu. So nze ndi grateful. So olumu n'ebigambo bimbula kyova olaba olumu nsirika I don't know what to say simanyi ki kyenyiza kwogera. I'm very happy ng'omuntu. Akayimba ngamba nti mumpowe era ebigambo ebyabaddemu ne tulowooza nti musiramu waffe akwatiridde oba atadde ettafaali ddene ku music industry ya Uganda ebigambo ebyakozesa mu luyimba biraga nti olinga ate atasiimiddwa. Wabadde otegeeza nze yabadde alina bw'okuwa. No, nze ndi musanyufu naye nze ntuusiza abantu bubaka nze ndi messenger okitegedde nze ndi messenger. Abantu bangi abayita mu bintu eby'enjawulo abantu batambulira ku pressure bantu bakolera ku pressure lwa bigambo nosanga ng'oli ayina embeera ye mwatambulira naye ng'abantu bamwogerera nnyo nga balina erevo kwe bamusuubira naye ng'ate naye ayina ebirooto ebibye ng'omuntu. N'olaba abantu abamu bakola ebintu ebitali birungi naddala n'olaba kati abavubuka oli n'atuuka n'okubba naye ng'ekimubbya kulaga bakwano be nti asobola n'osanga abawala ne bakola ebintu ebitali bituufu ne bafumbirwa n'abasajja abakadde ennyo just for the sake of proving some people. Kati pressure abantu gye bateeka ku bannaabwe nze gye nabadde ngezaako okubanga sikkiriziganya nayo oba okitegeera. Ate ekirala abantu balemwa nnyo okutambulira mu nkolagana oba okukwatagana ne balingiriza bannaabwe n'osanga oli ng'ayogerera munnaagagamba ate ebigambo biruma abantu. So yes kati ffe tutuusa bubaka n'ogamba nti muneeka nkubuulire omuntu ono gw'oyogerera ebigambo ebingi alina obulamu bwe bwabukola ki bwabutambuza gwe tomulowooleza kulowooza nti gwe byoyagala ye byalina okukola muwa akadde akole naye kyawulira kyalina okukola. So abantu baffe bangi bakolera ku pressure ez'enjawulo kubanga balimirirwa ebigambo bingi kati lyensonga lwaki obubaka nabwo mba njagala ne mbutuusa bungi bwe tukyatuusa kubanga abantu baffe bayita mu bizibu eby'enjawulo. Ovudde wala EDDY KENZO okufuuka EDDY KENZO gw'oli essaawa zino naye abantu babadde bagamba olaba yakubya akayimba alabika ali disappointed either ku bantu abamulinaanye oba ku bayimbi bako. Nze ndi messenger ntuusa message z'abantu bano era kyova olaba bali wano kubanga nyimba akayimba ne kamukwatako mu ngeri emu oba endala oba ekitegedde. Kyova olaba nayise ne ŋŋamba nti nteranga n'ensoma amawulire nanditegedde ntya nti eno ensi yawungana dda ebinjogerwako mbiwulira ne neebuuza nti mufanga ki baganda bange kansooke mbabuulire ekyanzija mu kyalo kyewaffe nejja nsenga mu kibuga eno songa eyandeeta enkulumu zonna kwe kutereeza obulamu bwange naye neewuunya nnyo nga mutudde ne munteesaako nga musaakaanya nti essente kyakola kyazoonoona aziwamu bakazi na kunywa mwenge ye nno mufa ki nno baddiya obulwadde obubaluma ndaba nnugu.
owange nga tunaatera okuta Yes. nga tunaatera okuta EDDY KENZO. Yeah. Ennaku zino abantu bagamba nti nno kadongo kamu takyakola naddala mu ggwanga Uganda abasinga bakuba kidandale naye ate gwe wazzeeyo emabega wanoonyeza ki mu kadongo kamu? Anti nze nakula mpuliza kadongo kamu okitegedde naddala wano waffe wano wetuzaaliddwa wetukulidde wetugenda oziikibwa ye kali kye tutambuza okitegedde kati tusobola kwerabira gye wava bwerabira gye wava ne gye olaga batomanyi olw'okuba nsobola okuyimba Senegal Gabon Benin tekitegeeza nti siri Munnayuganda nze nazaalibwa wano wenkulidde ate wengenda okuziikibwa so kinkakatako okulaakulanya ebyaffe yesebo kale waliwo alina ekibuuzo EDDY KENZO Festival ffenna gye tuliko ennaku z'omwezi 12 Kololo abantu bange bali ready tuli ready buli omwanto anombereddwa weathereme tusumbwa otherwise awo wagenda ba olikodi omwana ono bakubidde serefina naye akabuuzo kamu omukulu tomukulu togera ku nsonga ya computer music namwe abayimbi kiringa ekigenda okubakosa naddala nga butegedde wayingidde kadongo kamu wakitegedde otya nga Kenzo? Omanyi nze ekintu kye nasooka okuvaako kyekintu ekikwatagana ne gavumenti simanyi palamenti simanyi baani ebyo nabivaako nasalawo nkwatagane n'abantu bange mbakolera akatono kensobodde mbayimbira nyimba banyiga biwundu era bwondaba nga ndiringa ne munnabyabufuzi yenna manya mubalako kasente ebyo nabivaako sina kyembyogerako byantama kubanga buli omu akola kiyamba ye mu ngeri emu oba endala ekyo kyenyinza okugamba sina kyakukola tuze tunyigirizibwa ebbanga ddene naye weetuli okuyingira tugenda kubeera emitwalo 2 abantu bange batandikirwako then 5 VIP abanabanga tebaagala kwenyiga nnyo then tuyina tebo ezo kitegeeza omuntu asobola okujja n'abantu 10 ne batuula wamu abajja tuwa $3 million then tujja ne $5 million ye y'abakulu mikwano gyange abo abe waggulu ennamwe bakabedde ng'oyagala ate okubeera nga ate ofunirako kino ofunirako kiri obanga ali eka era enteekateeka mujja ziraba nga zanjawulomu ne buli omu agenda kubeera comfortable. Omwana oli wa Anikasi ayina ekibuuzo gwomu ku bayimbi emabegako balina embiranye ne munnamawulire omu era gwomu ku bayimbi abazze baladdwako nga bakaaba omuyimbi obudde buli akasembe okaaba Asabye Gravity ebintu bya Gravity saagala kubigenda nnyo wala oba okitegeera naye nze bwe nalabikako nga nvaamu eziga mu maaso ensonga eyali enzigyamu eziga yali ya famire nti omuntu nze gwe nali maze naye emyaka emingi ennyo gwe najja ku level emu okumutuusa ku ndala nituyambagala nze naye ndalabikwako mu butambi obumu nga ate akubaganye n'abantu be yakalabira ewiiki okwagala okuzza nze mu kyalo kintu ekyo kyannomanya okuba kikujjukiza bye muyiseemu gye muvudde ne we mutuuse oba okitegeera noga lwaki aba ataakolagana n'abantu balabidde emyezi emeka ate okwagala okuzza nze mu kyalo ate oluusi nga tulina n'omwana agenda okutugatta forever for life ekyo kintu ekyampisa bubi ne kinzigyamu ezziga mu maaso naye nze tebakulimba nti eri agenda okunjogerera ekigambo kinziggyemu ezziga nze ndi wa magye tosobola kunjogerera kigambo ne kintiisa kuba tosobola nze ndiwo kutambula ate nkimanyi nti ensi eyogerwako ate atagenda kwogerwako yooyo ate azaalibwa ate omuntu yenna gwe batwogerako yooyo nga talina kye yakoze naye buli wobaako kyokoze abaagala okukola nga kyokoze balina okukulwanyisa n'essaawa ya leero wenjogerera baana zaffe twazitimba buli wamu eri abagenda ne bazijjayo ne bazisala batambula n'ebiti n'agikubamu omusumaali n'agisika n'egwa kati olina kyamukolera kuba naye bw'ati ensi bw'agiraba naye ate tasobola kunstopinga nze genda wa mu maaso so muganda wange ekigambo kye yayogera nze ndaba nga yandikiyimiriddeko bulungi nnyo kuba tekiri mu buzibu naawe okkirizibwa okulonda akusingira so ekigambo kye tekyalimu kwemula tekyalimu buzibu bwonna ye bw'atyo bw'abiraba era nga bw'abiraba bwe biri mu kifaananyi ki era abantu bagamba nti omusajja omubeereddewo nnyo Gravity era baali bamanyi ogenda mubaakinga yo amuwaka anti kati nze saagala nnyo omanyi ebiseera ebisinga bw'oba oyagala okwewala
amalebe okuleekaanira ogayiwa mu mazzi ne gajjula nga bwoliko nako liba terireekaana. Saagala nnyo kuba kati ekintu Gravity kyeyayogera tekiri mu buzibu na bumu. Ye bw'aba yafiiringa nti bamwogeredde n'atya awo enyinza okubeera ne disappointment kuba kyeyayogera yandikiyimiriddeko bulungi nnyo omukole ki. What can you do? So mu bufunzo oli disappointed eri Gravity okuba nti kintu kye yayogera ate n'atakiyimirirako bulungi. Bw'aba akyakiyimiriddeko bw'alina okuba ate ekyokubiri Gravity kyenyinza omugamba tebakulimba nti wadde kamera ziba nnyingi nti bannamawulire basobola okukusuula. Osobola kwesuula wekka. Naye gwe oba okyasobola okuyimbira abantu ebintu ebibazimba ebibasanyusa then you are good to go my brother. Totya beerafu ate wamajja oyo Gravity nze nagendako Gravity gye namugja ewaabwe nantwala ewa maama we nga basula mu one room. Bali basula mu room egyo ye basisita be maama we biki karumu kamu ng'obuuka myala nga ne bwoba na gaali tetuukayo. Kati omuntu bw'atyo ng'ovuddeeyo you are unshakable my brother. Never be shaken. Be a soldier like me and I trust you. Anti muluwulirize kati olwo yabakubye equalizer oyo mubi nze mukkiririza agala tiketi. Wulira abantu banga baagala tiketi nga tiketi mwagala kuzifuna mangu osobola okunyiga star 29# n'ogenda n'ofuna tiketi yo emitwalo 2 emitwalo 5 ogifuna n'obeera ne message yo ku simu. Bw'ojja message eyo gy'ogenda okutulaga enamba waliwo kodi gye bakuweereza baginyigemu oyingire. Bw'obanga toyagala kusumbukana n'ebyo gwe n'emitwalo gy'ebiri oyagala kujja nagyo ku mulyango ojja kujja nagyo era ku mulyango tiketi zijja kubaawo osasule ebiri gyo oba 5 oba mmeka oyingire. Naye atayagala kusumbukana kuyimirira mu layini ng'oyagala kuyitawo buyisi tugenda kubeera ne layini 3. Esooka egenda kubeera ya FlexPay quick ticket waliwo egenda okujja quick ticket egenda kubeera nayo then tugenda kubeera ate n'abanasasula cash. Layini zonna zigenda kubanga barricades weeziri gy'oyagala gy'okola ki gy'ogwa. Naye nga yagala ogifuna essaawa eno obeere nayo oyita ku star 291# ogifune. Then tugenda kuba ate tubabuulira ensasula endala egenda okujja okitegeera and then ebyoku mulyango okusasulirawo nakyo weekiri. Saagala mubeere nga muli shekeni bantu bange mugenda nnyumirwa. Waliwo tulinamu ba bloggers n'abakolera ku TV. Ku festival ba bloggers bali allowed okukwata ate lwaki ate abakuba akaaki kasito oteekako wali copyright claim ngo you are good to go. Enjoy yourself.
Ukolingako. Mulekere. Kakati. Ataina simu wapo. Never nai. Ono wakasimu aveyo papa gakabbali wote. Maje kamera gakabbali. Deo. Kwa hidi shot ngeli steady. Tandikira wa. Tandikira saidi. Niona hayo bana mimi. Zuno mandeli. Zuno kuliko. Muleka itao, muleka Refari. Tukumaze tata. Oludde wonja oludde. Biri satu nyatano Nyanza neyanzege tugende wali